okuwangula mu Mukama. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo eky'Abalamuzi essula ey'okutaano kuva akanyiri akasooka paka k'13 naye akanyiri k'11 kagamba nti eyo gye balyatulira ebikolo bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Essomo lyaffe olwaleero lwe luyimba olw'okutendereza n'obuwanguzi bwa Katonda. Katulabe kiki ekyabaawo okutuuka ku buwanguzi buno. Bayibuli egamba mu ky'Abalamuzi essula ey'okuna akanyiri akasooka n'akokubiri nti abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Ekudi bwe yamala okufa, Mukama n'abatunda mu mukono gwa Yabini kabaka wa Kanani. Abaana ba Isirayiri basanga obuzibu bungi olw'obutatambulira mu kkubo lya Mukama. Tulaba nga bamaze okubonyaabonyezebwa Abakanani okumala emyaka 2 ne bakabirira Mukama ng'akabonero ak'okwenenya era nga banoonywa obuyambi okuva ewa Mukama. Zino wammanga z'entalo omukkiriza z'alina okusanga mu bulamu. Ekisooka, olutalo n'omubiri. Pawulo omutume mu bbaluwa ye eri Abaruumi essula ey'omusanvu akanyiri 23 ayogera nti naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Tuyina okumanya newankubadde omukkiriza yalokolwa okuva ku maanyi g'ekibi, tannalokolwa okuva mu maaso g'ekibi, wabula twebaza Katonda olw'Omwoyo Omutukuvu atukulembera okwewala okwegomba kw'omubiri. Ekyokubiri, olutalo n'emyoyo egy'obubi. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaefeso essula ey'omukaaga akanyiri k'12 kagamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Ne wano era tulaba obuwanguzi bwe tulina mu Yesu Kristo eyawangula byonna byonna ku musaalaba. Nga Isirayiri eggwanga lyawangula Abakanani, era naawe omukkiriza ojja kuwangula abalabe bo. Bayibuli egamba nti naye Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula y'15 akanyiri k'57 bw'egamba abooluganda, leka tutegeere era tumanye obukodyo bw'omulabe waffe era twesige Mukama waffe Yesu Kristo n'amaanyi ge okubeera abawanguzi mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Amiina.